The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk mukwano gwange gwali topic kiri wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yina goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bitu yasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku macha baga nti nsitudde ttu naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting at topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweeregga ebiseera bya kovidi yenga ndabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirya ba praise nze be bannyamba nze njokke
Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kosana amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kosana okuba plan ne architectural design balina plot enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private Mailoland n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve y'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 147 006 ne 0783 821 918. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi. Eddakiika ziri 6 ezaakayita ku ssaawa 11 olunaku lwa Sande omwezi gwa 10 eddaaza ya 2021. Nno tutambudde tukyaweza myezi 3 egijjudde okumalako 2021 okugenda mu 2022. Biki kyokoze bikyokozeemu otuuseewa biki obadde olubira obituuseeko otya biki ebikyaganye tugwa mu maanyi. Nze Mukose Arnold Anthony program eriiso ly'omukulu mwali tuwunzika omwami Mayanja Robert Wels Mukajanga muzzukulu wa Mukajanga mwennyini gwamanyi Mukajanga n'ebyafaayo bye era awunzika olugendo lwe n'olugero lwe n'emboozi ye ku bulamu bwe. Ono nno bw'oba tomumanyi ng'oze leero osanyusire okumuwulira be baatandikiriza abavubuka ababiri mwagwa 2014 abasookera ddala okusuula embizi ku Parliament. Ensi yonna ne yeewuunya baayitawa abaka Parliament abamu ne bagamba zireka zaavudde mu bbanga ne zigwa naye be bano twawunzikira ng'atugamba nti bali mu bastage managinga okuleta presidential candidate. Ne tumubuuza kikyategeeza naye nga wagenda otandika naye kansooke musabe atubuuzeeko then tandikirawo. Mayanja twaniriza nate we bali twaniriza maka gunaku lwa leero nga lunaku olusembayo shoyi. Well, nsanyuse nange okunkyaza okunzitirawo akadde. Sinze munene nnyo asaana okusitula bino byonna okujja okuwuliriza biki byenjogera naye nebaza byansuso mwebale nnyo mwebale ddala omukisa guno. Nebaza n'abagoberera emboozi eno ku Facebook ne ku YouTube. Nafunyeeko amasimu abamu ne bagamba wano Mayanja walimba bino wabireseeyo ate nga twali tusinga okwagala naye mu budde obubeera bumpeereddwa ekyo kye mba nsobola nange okujjuukira. Of course bino bikadde 2014 ku muntu alina emyaka gyange byonna tosobola bijjukira nga bwe bya happening every event mu budde bwayo naye ngezaako okujjayo bye ndowooza nti bikulu okuinspiringa afaanana nga nze okubaako kyakozesa obulamu bwe. Nze obwange ndowooza to a large extent sejjusa mukozeseza kyensuubira nti it is worth it. Maama wange bw'alibeera akola accountability mu ggulu aliga nazaala Mayanja eyafuuka bino na bino. Yes. Otwawunzikira batugamba nti you are stage managing a presidential candidate. Basa kufuna bubi. Wenyinya otandikiraawo nga tunogamba kinyusi kyamboozi. Kikyo otegeeza watulabye 2021 abaddewo weevu ezze n'egenda 2016 yaliwo weevu yaliwo ekisumiro kyawuuma ekisumiro bakinyeenya ekyo kigenda kati ku mundi gwa 2016 kikye muteeseteese era kikye mulinawo mwenga activist obanga gwe nabyabufuzi. Well, bw'omala oyingira ebyobufuzi
no getting exposed nga nze bwe nfuuse n'abalala bali nga nze ne bwe weebuzaabuza otya ne bwe weesibira mu nnyumba yo ne bwe ogenda e Bulaaya ne bw'okola otya tosobola kwesonyiwa kugoberera bigenda maaso mu ggwanga naddala nga tebinyuma. Naye 2021 yatuwadde ekyokuyiga. Bivubuka byafubutuka eyo gye byafubutuka ne birimbalimba abantu ne bikkirizisa abantu nti this time around enkuba egenda tonya soda. Surprisingly abantu baffe ne babikkiririzaamu naye tewaliwo nnyo kyanjawulo kye baleeta okujjako nze kyemanyi nti olugendo lw'Abannayuganda olw'okweddiza obuyinza bwabwe as in true repossession of power eri Bannayuganda lwazze nnyo emabega olw'ensonga nti temusobola kutambula nga mugenda maaso nga mutambulira ku bulimba. Temusobola kugenda maaso nga temina values ze mukkiririzaamu. Kati bw'otandika kugamba abantu nti one, you don't believe in political parties and you form a political party, oba mulimba. Wakiwulira oba olemereddwa. Ffe tulowooza nti it is not even right to blame political parties wanga nazo ziri mu environment eno ey'okunyigirizibwa, therefore nazo zirina okubeera n'ebizibu byazo just like any other citizen organization. Genda mu kyaki, genda mu buli kintu, abantu gye beegattira yonna n'akyemalira abalumbayo n'abanyigirayo n'abamaamira n'abajja ku lugendo lwe bakola ki. So nina okukkiriza nti kati nga tukuzeekuzeemuko lwitwalibwa na buto abamu batuyita obwo bulenzi bwaffe. Those are FDC boys, those are Muntu boys, we are boys then. But now I believe, I am convicted to believe that the stage is now set for people like us. Olaba abakubi b'endongo bajja ne balinnya wano ne bafuuka ensonga. What about ffe abagegenyezaako ne ku za ideology, abagezezaako n'oku-examininga system z'amawanga amalala bwe zikola. So I think we have what it takes. Kakati Abannayuganda nabo bongedde okwogera okuyaayaanira obukulembeze nga bw'abantu. Therefore kyetaagisa bwetaagisa ba players abafaanana nga nze okwekuŋŋaanya tugende mu lusirika twekobaane tusinziire. Ebiseera ebisinga Bannayuganda tutera nnyo okukyamuukirira ku kukyusa obukulembeze ngebula emyaka ebiri. Naye ate gwe twagala okyusa ye bw'amala road block eno mwe muba mukyajaganya mwesiba ebisanje ye ng'atandika strategy zinamuyisa ku road block eddako. Therefore nange ndowooza nti emyaka gino etaano girina kubeera politics yekka ate politics wa kukyusa. Tetwagala tutuuke mu 2026 tusimbyewo candidate ate tetulina ssente z'aba polling agent as if akalulu katuguddeko bugwi. So we must start now. Eyo mission gye nnina era eyo bwenjimala ne bwenfanga temukaaba ku malaalo gange ffe bamukajanga tufa bwe tutyo tufiira mu nsisi. So ekyo kyempulira nga njagala okukolako nebaka ekiro nenzuuka ku ssaawa 8 nga ntuyanye just because ndowooza ekyo ntandise okunoonyereza abamu ku bantu benjagala okukola nabo. Weekend nakubiddeko ne mukwano gwange era nomani bwaba yayogera emboozi ye wano. Zerida was part of this idea. So in spite of our differences nazeyo mu archive yange nenoonya nenkubira Zerida ne mugamba gwe tolina captain toli kulutwe oli major mu civilian forces naye ba major tebeesonyiwa byantalo. Kaseera tukomewo ku drawing board tutandika okupulaninga 2026 because it's not far away. Tulina ebyokukola bingi nnyo naye resources tuyina nti. Amayanja bw'otunuulira ebiseera bye wayingiramu activism obona ku bagamba nti mu butongole weewaddeyo eri ensi weerage nti oli activist. Biki byolaba ebikyuse na biki ebikyagaanye? Ekikyuse kiri kimu nti at least abantu batandise okukkiriza nti silently using non-violence methods bwe beekuŋŋaanya bwe beeteekateeka basobola okubaako kye bakola ne bawulirwa. Tubirabye ku Nasa Road nga masanyalaze gabuze okumala ennaku 2 tebakuba ssimu bateekawo embeera masanyalaze ne gaddako. For me ekyo kirungi nnyo kitegeeza nti twongere bwongezi kuteekateeka. Ekibuzeemu tetuneekomitinga kuteekateeka kwokka
buli ajirwa ekirowoozo kya activism enkyaba ku street naye okulowooza ku kyoyagala okukola n'okyefumiitirizaamu n'olowooza kinaagatta kitya ku mulala omulala n'akiyingiriramu at what point. I think nange sebwe nali sibimanyi ebyo naye after some exposure nzikiriza kati era nkyabaza street nja kudda ku street n'abantu 1,000 ye minimum kwe tutandikira stage eddako bwe batebiriiwo nkyaliyo mu cover nkyaliyo mu trenches nzimba mpola mpola. So ekikyabulawo bonna abagezezaako bigegenya tuganya okwewa obudde okuteekateeka ate ng'emboozi bwe ziri Islamic Brotherhood about 25 years nga bateekateeka Burkina Faso 10 years of organization. Neffe mu Uganda twagala tukole emyezi 2-3 tukwate obuwanguzi. Obuzibu buva nti tulina misconception ku bintu bino. Eri abantu abajja ne boogera ne batulowoozesa mbu byangu ng'oli eyagamba ebirala mubindekere gwe funandaga muntu alo nakyemalira myaka 35 tali bubeezi president kati yafuuka kitundutundu kya bulamu bwaffe obwana we bulaba ennyonyi tebumanyi nti waliwo omulala alinyonyi bugamba wuuyo agenda ani abakadde baffe ne bwe beggalira mu nnyumba bamanyi abalaba. Now if you must organize to dismantle all those ezo beliefs ezo olina okukola omulimu gw'amaanyi. Naye olowooza bw'ogamba nti abantu batandise okujjumbira ne violence singa mukama abayamba ebyo tuyamba ne bituukirira ne mufuuka bakulembeze ensigo ya defiance gye musize tegenda bakyukira. Bw'oba oyagala okutegeera concept ya people power y'abantu abalina obuyinza oba mulyaza amaanya okweyambisa ekintu kikutuuse woogenda omala okikube. Ffe tulowooza nti ensi ejja kukulaakulanira ku speed one ng'abantu bamanyi kye baagala bamanyi gye bagenda bamanyi n'obuvunaanyizibwa bwabwe and bwe baba balina bino ebisatu defiance must be an available tool to use regardless ne bwembanze. Of course nange eka bamasha bankolako defiance leero kawunga n'ebijanjalo tetubiriimu tetujja birya nobaga mugende mwebaka ekiro ne bagasebe enjala etuluma and for me I am seeing the seeds abo abaana bagenda kula nga bamanyi kye baagala basobola okweyogerera kye baagala era nga bw'otakibawa tewali business temutambula. So nze nzikiriza nti defiance must be it is only that defiance is mispropagated by some elements of society. Aba NRM for instance defiance bagitutte nti defiance means violence defiance means destruction. Tebalowoozangako nti nze nyinza notula wano n'ensirika nga sijja kwogera naawe paka lw'olifa. It's an act of defiance. Sina gwe nnumiza. I have just decided to withdraw myself from whatever you're doing. So tulina okusooka okukola omulimu gw'okusomesa this concept of defiance. Era nga woolaba wano mu Uganda ekigambo federo baga nti federo ya Buganda ne bagikuba ne bagivunza ne bagitta. Akati ne defiance waliyo abantu abaga nti aba defiance be balinnya ennyaanya mu luguudo aba defiance be babba obusimu mu maduuka. So tulina omulimu gw'okusooka okunaaza emmundu yaffe eyo tugigyeko ebisiraani ne musaayi omubi ebeere nga tuulu ya waka. Defiance erina kubanga woolaba effumu mu maka g'Omuganda buli maka ga Muganda mubeeramu effumu. Kati defiance must be that symbol, that instrument, that tool, that weapon gy'olina okweyambisa buli bw'owulira ng'eddembe liwali ne waba asonga muli songe nga tanalikwatako. You must act, you must speak out. So gwe mulimu gwokka gwe tulina. Omuntu yali ewunyiza oba yali ebuuza oba yeebuuza nti lwaki mu bannabyabufuzi mwanguyiddwa nnyo defiance oba nane violence naye babasuubuzi oba abali mu byobusuubuzi tebajumbidde nga ate kimanyikiddwa world over nti once economists demonstrate kiba kitegeeza struggle yammwe etuuse ku ntikko. Buzibu kyavuddewa mu okulemererwa okupenetrating one trade unions two ne business world buzibu buvaawo. Bintu biringa bisatu.
One, soka tunulire what we call the business community mu Uganda. Bebani. Bavawa okuyingiramu that space called the business community. Ojja kusanga nga government eno eri mu buyinza bwe yajja. Ya dismantling foundation nga bwe yali. Abali mu business community nga bagendayo genuinely. Mu myaka nga 15 abiri eja 7 bali bamaze okubeera phased out either through misolo oba actual disruption of their businesses. Nze waffe twakulwa omugaga amanyi abantu babiri. Omu bamuyita Waswa Kanaakulya yali wa Banga multipurpose. Beba yatukuŋŋaanyangamu emmwanyi eyo mu cooperative union n'azituleetera wano e Bugolobi. Omusajja omulala balinga bamuyita malaba erinnya bwe ndyerabidde bamuyitangani yalinga ayina ranch. Kamusajja mugagga nnyo yalunda enkoko enzungu yalina ente enzungu era ne vanira ono bwajja bitandikira ku ye bano basekalala bagaggawadde jjo naye oyo bamukuba amasasi awo nga ku biwologomaawo linnya lye ndyerabidde. Kanaakulya naye afudde ng'ayomba obuzannyo gavumenti bwemukozeeko paka lwasirise okitegedde. So bano abali mu business olwaleero be bano abafaanana nga bahamu. All of a sudden the guy is a billionaire. Kati abantu abo bo bagendamu behind the scenes bagamba munnange ebyo byogera tubitegeera naye bwe tujjayo ekyenyi bagenda tubetentulanga emisota. It's better that we don't associate with you. Oba bwe tuba tugenda ku associatinga nammwe tujja kujja mpola mpola. Ekyo kimu. Number 2, naffe kennyini mu kuteekateeka kwaffe twagala byangu tulinganga twagala kwata nseenene mu nkuba. Manyi mu nkuba tezipaapaala zibeerawo kumpimpi. We have not tried to penetrate closed doors. Mobilization yaffe eganya okutuuka ku interest zaaki because you mobilize people on their interest. Naffe kennyini tulemedde okwepackaging okusinziira ku interest zaaki. Kanko ekyokulabirako amabega kaawo abasuubuzi babadde ne issue. Abadde ne issue ya rent mu dollars. Mbulirayo formation yonna eyajja amplifying eddoboozi lyabwe mu kaweefube w'okuzimba synergies mu basuubuzi. Obandoza namwe mwawoza zindabo olwange kuba nabo baali babavaamu. Ekyo Museveni kyatulangira nti we lack ideological clarity. Nti bw'oba oyagala genda gy'ogenda bw'ofuna obuzibu ng'okivaako. Ba Museveni bamala emyaka kumpi 3 nga bagezesa ebintu eby'enjawulo. Sometimes we bigaana ne ba withdrawinga ne ba divertinga mu katini ne ba reorganizinga ne baddamu ne ba engaginga paka le bafuna breakthrough. Ffe wano bwe tubikolako ne bikaluba ebyo tubivaako. Twagala byekikutteyo wakirabye ku NTV ebyo tebigenda kukola. Front page. So we need first of all to identify organizers abatagala kubeera ba celebrity. Naye namwe babasasula mu street batugamba mufuna ssente mu bisawo abamu state eba planting ne bagamba mind activism wakola ssente. Of course guno omulimu si mulimu mwangu ate ne gwe tuvuganya si musiru. Yenna ali yalowooza nti okuwakanya regime efaanana neya President Museveni mbu byangu. So President Museveni ali smart. Obulamu bwe takolangako application mbw anoonya mulimu mbw abaddeko store keeper mbw abaddeko class teacher. No, he set out to be a political leader. Kati bino ebintu abimanyi tu kimuwe asoma. Bino byonna zi concept kasita ye kyabeera anoonya bano bali kuki nti non-cooperation. Kati ng'agenda afuna literature babikola batya obikuba otya. How do you create something ekyagala bifaanana naye nga tekikola? So it is true naye kenyini ateekawo some groups to water down abali genuine. 3, he uses money. He uses money. Jobless brotherhood naffe twasafalingako bannaffe be baayita ne basasula. But abaalisigaza conviction ffe bekyakwatako ennyo tetugulwanga tetukivangako. Era lunaku lumu Nomani yavaako mu mbeera nga bamutadde ku mpingu n'ekisajja ekikwata abakazi. Tuba tutuuka ku kooti nga waliwo abannamawulire bangi ne kisika empingu nga kimuganze tonteeka mu kamera zammwe
mwe buli mubeera mukomera babasasula emitwalo 15 buli kiro. And for me even me nange kyankwatako because singa omanyi komera we libeero linaga nti buli kiro osasula emitwalo 15 singa amakomera gajjudde. Bano abantu abatuusi bakusennale paka ng'enjala ebaluma. Bandibadde bagenda mu ebyo ne bafuna ssente. So Museveni is smart. Naye naffe abamuvuganya we haven't done enough. Mbadde njogera n'emikwano gyange recently. Tibanange twefumintirize ku nteekateeka y'akalulu. Have we ever tried quota organization y'akalulu? Bwe mbuliraayo oba DP oba FDC nti beetegekera akalulu. Of course nkizudde ne recently. Tine NRM etugamba mwe ina abantu asatu ku kyalo nabo tebaliyo. It is that hard. Naye singa twewo obudde waliwo ebisobola okyukamu. So mu ngeri yemu defiance bino tetwabijjamu kufuna ssente naye nze ndowooza nti nze nabijjamu because mu musaayi gwange kitambuliramu. Obukulembeze mbwagala kyekintu kyensinga okwegomba mu nsi. Nagwa akalulu naye zino formation zendimu era zakulaba nti lazima nzirayo n'empangula akalulu. Njagala kufuga, njagala kukulembera. So bwe tukola bye tulina okukola defiance ejja kugguka. Ebirimu ebirala ebiri diversion ebiri expected kuba tetuvuganya musiru, tetuvuganya kiggala, tetuvuganya atabitegeera abimanyi. Omuntu yali yebuuziza bukyanga oyingira activism direct kuno okunyolwa bakuyisa lunaku ki wali wejjusiza okuyingira mu bintu bye? Olunaku lwe nejjusa 2011 at the peak of the walk to work campaigns. Nzijukira nali ngenzeeko mu mirimu nenvaayo nali nva Kasese nali nina mukwano gwange gwe nino sisinkana nangamba tusisinkane Katonga. Nze nali simanyi kibadde Katonga naye waliyo ndowooza ekyali kitegekeddwayo. Akati tuba tuvaayo kuba nze natuukawo nga bamaliriza oli ne mopikinga ne tugenda ne tuba nga tuvaayo. Tuba tuvaayo ne batukwata. Bwe batukwata ne batutwala ku Jinja Road. Batukwata bangi nnyo. Oza twawera abantu ng'ekikumi. But in the course of our detention abamu ne bagenda nga babata. Tusigalayo nze Walakira Marvin yanono mwami abadde chairperson wa Nangabo Tony Sempebwa Mwijuche Francis Mugumya ne Ingrid Trinawe. So mukaaga ne batutwala mu kooti enakawa ne basooka batusomera omusango gwa treason era ne batulimandinga mu upper prison. Olwo nsooka okwambala kuki kunjegere ku magulu. Naye bwe tukomawo mu kooti omulundi ogwokubiri bwe mpulirira amaloboozi nti nze ate nga kituufu olw'okuba nti saali part of the organization nali strange yagwa mu bintu nti nze naleeteddwa gavumenti okulumiriza bano. Kakati lwe nsooka ogenda mu komera ngenze mu Binyo upper prison ndina abantu mwoyo yatta mwoyo yatugwa mukazi we namuta bennebase nabo abantu bemmanyi kwengumira nga abasinga okubeera senior ate yannumiriza toli mugule. Kakati bwe tutuuka mu kooti bwe basoma fayiro yagano yimirira nange mu ddooko Ingrid Trinawe. Ekyo kyekintu kyekikyasinze okunnuma kyekyali kigyeko amaziga amaaso gange. Nwanye ebbanga myaka gino gyonna okusonyiwa Ingrid ekintu ekyo. Naye Katonda mulungi namala nenkitegeera. Bw'omala otegeera bw'okolagana n'abakazi mu bintu bino ebyo ebimu oyiga okola ki n'ekyo kyokka nze ekyali kinnumye. Pozi n'ekintu ekirala kyayogerwa Honorable Ekanya nti pigs at parliament demonstration nti yafandingibwa IGP yaliwo ebiseera ebyo Kaihura eyali atawanyiza parliament okumala ebbanga ddene ng'ayagala billions meka okuinstolinga cameras ezo. Kati yagamba nti parliament yali eganye proposal ya Kaihura. Naye ffe bwe tujja ne tustaginga
demonstration eyo n'ababaka ba parliament ne bapanikinga ne bangwiyiza Kayihura okola ki okwapuruvinga budget ye. Ekanya yagamba nti nze ne Norman twagabana akawumbi naddayo waka ne ntunulira akazigo ke nali mbeeramu ebiseera ebyo nga kalinga ekibiriiti nga kati wano milioni 5 wenziteeka wano tezikoona ku mabaati ebyo ebiseera nga tusiiba enjala. So omuntu ekyo bwe kyogera ow'enaaleemu oguma naye wekyogera Ekanya Geoffrey mbu obwo obwana byaye bukola ne Kayihura bwafunye milioni 5 ebyo bibiri byokka nze byenajjusa mu kino ekintu naye ndi musanyufu because kyanfuula Munnayuganda ow'enjawulo. Nze bwe ndaba omusirikale kati sipakuka twogera. Ekyokubiri nasisinkana Ssemakadde na oba kigenderedde oba teyakigenderera naexposinga mu nsi y'amateeka sigasomangako sigatuulamu naye tontwala speed eyo ntwala mbikeberamu ate ebimu nange ensimbawo ekkuuli ne tubyetegereza kubanga mbiwulidde birabyeko nga babipracticinga nembi experiencinga kunze. So I am so happy that I chose to take this course and it has led me where I am now. Mayanja activism janeyo activity ki jiwakola nosibibwa oba ne batakukwata nodda waka naye nofuna akamwenyu nogamba ofuna omukisa omalanga bwe guti eno era bali successful nchiddamu. Pigs at Watoto Church. Wow, it was interesting. Abasirikale eyo activity eyina ekintu kye yatu exposingira abasirikale ffe tuba tulowooza nti bwe baba training ababeera ba hard nnyo ate tulowooza bategeera nnyo naye tebategeera. One, enkuba yali etonya, so you would expect nti omusirikale n'enkuba agiyimiriramu mu ku-executing obuvunaanyizibwa bwe nabo beggama akati ate we beggama tebagala nako kudugaza uniform yaabwe. So ffe abaali bakoze research tujja mu nkuba ne tubalaba nako ne tubayisaako ebyamaguzi ne tubibateera mu luguudo wakati. Wandirabye junction ya KPC waliwo kibaasi ekikadde kya Wakula ennume tewali fountain kibaasi kiwakula ennume ng'akabisi oba kaali kasula kidandala Katonda nsonyiwe kubanga mwalimu ka Jennifer Musi mwalimu ey'ekikofiire eyo yatwala amawulire naye omusajja yabonaabona ne bbaasi erimu abantu 67 nga kabisi kagiyingidde wansi mu mipiira kyokka ayambuka ate ekibaasi kikadde. Ababoda buli omu kubanga bwali bungi buli omu afunyeko kagoba onagenze eno nasonze eno. I want to see that. It was fun. Then pursuit batugoba emisinde tudduka tupakinga emmotoka twekweka bafuna omuntu omulala gwe bagoba emisinde. Musajja atwalaka yali agenda nakulinnya nnyonyi kubanga mu mmotoka ye basangamu pasipoti n'ebirala ebiringawo ebiti. Alina yali avuga goofu bamukwatirawo nga ku division offices eza Central. Singa omanyi nkubyamu akafaananyi saalaba nga bamukwata naye nkubyamu obusungu bwe bamukwatisa. N'olwaleero nno bw'aba teyali Munnayuganda alaye katalidda wano. But later on batuteekako omusango naye nga batutumya amanya nze bampa erinnya eddala oli omusajja gwe bakwata lyerinnya lye bantuuma kati ngenda eruzira nga yenze abimanya Nelson oli gwe bakwata kati nange wentuuka eruzira nayomba nnyo nga mbagamba nze gwe mukutte siyenze nze siyenze abimanya Nelson nagamba abimanya Nelson aka Mayanja Robert konze tugende kakati tutuuka eruzira waliyo protocol ate twali tugiyimanyidde. Bw'oba omanyi nti onoogenda mu kooti olina procedure gy'oyitamu ate obeera prompt bw'odireyinga MP bw'weebuzaabuza kibooko akati ate singa bakuyita kati abasibe bonna bamanyi nze Mayanja Robert nawali ku gate woyita ogende mu administration bakiryalinga process ze zikutwala mu kooti bamanyi egwe Mayanja Robert kati nga tebannaba kuyita linnya lya Mayanja Robert
ova otya mu wodi gyosula mbwogenda ku administration erina kooti enkya sijui yegwa abimanya Nelson oba oyagala kutoloka kati bayitanga abimanya Nelson nange nenyongera amalaazi ku mutwe abimanya Nelson report ku administration kesho kooti konze mbiwulira batuuka mu kooti abimanya Nelson nga taliiwo nanyumirwa nti nagamba prison netampuliriza yo poliisi safuna budde kwogera nabo kuba batuzindukiriza buzindukirizo tukwata naye prison yalina okuspendinga amafuta okujja mu prison okukima Mayanja Robert eyafuusa abimanya Nelson ekyo nakyo kyatwanguyiza okutuwa bail. That is ekyo nakyo kyanyumira. So that entire activity was good. Ne coffin morning for my country. Independence monument. Teri kinyuma mu activism once you succeed to okusiriwaza abasirikale. You know, their intelligence, their no bagamba tugenda kola bino wano mwene mukola bilala. It is interesting. It is interesting. Tukyagenda maaso liiso lya mukulu program ebirawo ku Sunday okuva saawa 11 paka saawa 12. Mayanja si mukulu nti ali myaka nkaaga plus oba 5 naye byayiseemu oba oli awo wangoze obulugero ndowooza agwanidde okubanga ayitibwa oba abeera ku program eno liiso ly'omukulu owulidde balina okussa eri mutuuma amannya ag'omunyankole omusajja omuganda muzzukulu wa omu ku baali banaggwano oba abaali abantu ab'entiisa mu ggwanga Uganda naye ne bamubuusa eggwanga ly'e Buganda ne bamutwala mu Ankole. Naye tukyagenda mu maaso nze Mukose Arnold Anthony eno Alternative Digital era nga tusiminga live ku the Alternative Uganda Facebook then nemu tujja femera ku mannya ge gamu the Alternative Uganda YouTube, Instagram and Alternative Yuga ku Twitter. Muzikirize mbategeeze gwe agala kuzimba ennyumba agala ogula ettaka oba nga kulikulaakulanya kubira plani kugula ku kyapa nkutegeeza nti Praise Property Consults Uganda Limited bano bakugu ku nsonga zino ez'ebyettaka ne banga waligula dda naye ngagala plani egendako oba olina plani oyagala kulaba oba etuuka n'omutindo oba waligula nga oyagala kulikutereeza aba Praise Property Consults Uganda Limited bano bakugu mu nsonga zino ez'ebyettaka. Bano nno balina plots n'amataka ag'enjawulo ku bipimo eby'enjawulo okuva ku mita futi 5 ku 10 eka hectares ne square miles. So kisinzira ku bunene bwa ttaka na busobozi bwa nsawo yo. Ye nonno bano ne ku bukadde obutaano ofuna ettaka ate ne kyewuunyisa ne ku kibanja mpola bano basobola okuwa ettaka oba okufuna ettaka. Bano basange bwandiga akatale ka KCCA floor eyokusatu oba mali ogwokusatu ekisenge oba room 128 oba osobola kubira ku namba z'essimu ziri 2 balina Airtel ne MTN. Eya Airtel eri 0706 14 706 14 706 oba 0783 82 19 18 0783 82 19 18 ba Praise Property Consults Uganda Limited. Tukyagenda maaso n'omugenyi waffe nga tuwunzika naye omanyi embuuzi eteguma lojja naye tuna kyakkola. Nfunye ekibuuzo ngo nambuuza, are there specific activists in Uganda that you think are unique than the rest in terms of strategy and tactics, and why do you think they are unique? Eriyo abo activists bogamba nti kino ekibinja oba ono activist wanjawulo nnyo mu strategy bwaba wakulumba engeri gyakwatamu ebintu bye engeri gya planninga era kiki ekimufuula ow'enjawulo okusinga ku bala? Well, like when ambient, this idea of non-violence somehow yasasana eggwanga. I may not really be in position okumanya the group operating in leader because I read a lot of activism in northern Uganda, specifically in leader. So I have not encountered
the organizers behind the women who demonstrated before the late minister. That was marvelous. Abakyala bakadde abo batiisa general nagenda nga tasiibudde naye mu beencounteringze I think bwenkyogera abantu abamu bajja kulowooza it is blagging naye in terms of action planning and precise execution no man still stands out naye field aggressiveness tewali yenkana Ferdinand nange muwe ekitiibwa mu ekyo. Tell Ferdinand what we must do at a sport ajja kukikola ajja kukikola tawumulanga ki so for me bano abalala balakinga in precise action planning in executing n'okukola activity ennyonnyolwa okitegedde no ngeri self explanatory an activity which would lead to another event. Nze ndowooza nti obwongo bwali ku demonstration y'embizi ku parliament mu Uganda tebunavuganyizibwa. Twalabako wano abaali ba demonstrating ku lwa mobile money. I think they had a wonderful cause. Their idea was good, they blended well, but they scattered like balinga babbi. If you have something to talk to, if you have powers, if you have to speak to the powers, then why do you run away? Nze kasita badduka emisinde nemba wanduukululayo tebalina. Yes. Mayanja omuntu yataze okumanya how far wawe mutuuse oba buwanvu ki we mutuuse okulaba nga muspreadinga okulaba nga Jobless Brotherhood, Alternative Social Movement, sauti ya vijane, NRM Poor Youth, nga kile kintu tekikoma nga kirabika just only in central oba na some parts of Jinja oba some parts of Soga naye nga nti tukere ku macha tugambe nti Jobless Brotherhood edumidde eggwanga lyonna bali liwudde message olunaku olwo lutuuka ddi era mulutesitese mutya okubanga olunaku olutuuka. Olunaku olwo sisobola luteekateeka nti lujja kubeera ennaku z'omwezi 25 Desemba nga lwe bazaalirako Yesu. Omulimu ogwaffe basically is to organize. Tuyinza n'okufa nga tuorganizinga. We are inspired by the stories in US. Ba Mita Rose Park, ba Martin Luther. Bye bakola tebabikola balabe success. They didn't want to live the success. Nebo omulimu gwabwe gwali kukola. We had started at a good note. Jobless Brotherhood yali tekoma jinja. Of recently, we stay hall on Sanze, omwami ndowooza kati MP wa Mbale municipality. Ogwo gwe lunaku lwe nsooka omusinkana yaŋŋamba nze politics I was inspired by Jobless Brotherhood era mbadde mu Jobless Brotherhood Mbale. So we had gone that far. We had also went to Western Uganda. We have very many contacts there. We had also gone to Northern Uganda. However, twalina challenges nyingi. One, twali tuyiga ngate bwe tuyigiriza. Wakati kati awo nga n'ebikozesebwa tetulina. Ndowooza kati waliwo omukisa nti ebisingamu obungi tubitegedde. Therefore we are comfortable okubisomesa abalala. We can now work about the resources, the logistics needed for us to spread out. Tweyambisa ne infrastructure endala eriwo. Media has always been our ally mu lugendo luno. So I predict olw'okuba abavubuka be basinga obungi. Singa tuwa emyaka 2 eja intensive work nga kyokka kye tukola. Victory can come shortly after. Because ka Uganda katono, ebizibu bingi nnyo answer tewali, ate tulina population enene ebanja. So wabula ebanja tulina kugitegeeza tubanja ki, tukibanja tutya, tukibanja wa, era tukibanja ani. The moment we can answer those questions,
manyi bannayuganda abawera akakadde abali willing okutambula okubanja eyo gwe balina okubanja naye tebamanyi kyova olaba nti abagegenyako tambula bwe bamala ne babayingizamu abanyakula obusimu ne bagamba aba defiance babba obusimu. So as if we can, nze kati saawa zino ndowooza if I can get 200 young people abalowooza nganzi abeetereddewo n'amateeka agafaanana nganzi aganfuga nze ndowooza naabo bamala only 200 nga bamanyi bamala. Mayanja omuntu ayinza okugamba nti 2014 2015 2016 mwali b'amaanyi nga mukyajubwesa balakut naye bwe mwavaamu ebinja alternative nekutukako negenda jobreth nesigala mulinganga activism eyaka how do you mwepima mutya bwogeraganya emyaka giri nakakati kiki ekikyuse oba wawa mwejjusa oba wawa mwenyumiriza mwenga abatestes oba initiator ab'ekintu kya violence? Well, nze bwe nali nyingira olugendo luno ekyokulabirako yali Islamic Brotherhood. For me, I wanted to be close to the Islamic Brotherhood, not because of their religious beliefs and what have you, but their style of organization. Buli wamu nga weebali. Naye somehow twafunamu okwolesebwa okw'enjawulo. It is unfortunate that mufe mwamerukamu ebibinja ebirala. Naye nze ate nze on individual level ntegedde nti amaanyi gange tegaali gange naye gaali gava mu bantu abalala. So omu bw'avaamu nange era okutambula kwafuuka kuzibu. The bit about us is that manya ge twavugunjaawo, there is alternative, there is ABCD, but we meet and talk. Buli omu ne gyali oba ono aliwa, we always get an opportunity to meet and share common missions and common objectives. Nina n'okukkiriza nti this time around tugenda kuddamu okufuna a force that engulfs all of us. I am working towards that. Nina ekintu kyengezaako kati okuguza mikwano gyange. It's the same thing I was talking to Zerida. Njagala tuli vitalizing a movement, a gata movement zonna eziriwo nga tugiyita For God and My Country. It is just a name. It is not tewandikiddwa mu concrete. Yes, yali ebaddewoko. Just like us, fena tubaddewo. Ate bye tuliko si bipya. Tetulina kipya kye tugenda kugunjaawo. But oluvannyuma lw'okufuna skills za bino ebintu. One, kiririgu. It is our national motto. Number two, changu kiri kache, kiri trending. Because bw'oba kati otegeka olowooza nnyo ku bavubuka abali wakati w'emyaka 11 n'35. Abo tebaagala bibabowa tobaleetera nezikookolima tebajja kujjayo. Baagala obuntu obuli precise, buli brief, buli colorful. You see? Now, I have also ventured into environmental activism as a vehicle to tap into those who think politics wabamu. There is politics even, there is environmental politics. So, mfunayo obudde nayo nengendayo nga bwe mkola nabo I'm exposing them to betulimu eno. So, kyensuubira nti we are going to merge again. Nabano bonna abalwanyi. When you read about the struggles in South America, when you read the Ugandan struggles, Museveni started as UPM, then in Africa, Fronasa, then in Africa, NRA, now is NRMO. Now, we can also metamorphose until we reach where we want to be. Ekikulu kya byonna nze kinsanyusiza nti buli omu gye yagenda w'omusanga omugamba abiri biti agamba mwana twenoonyeeko waliwo ekitakola ki. As long as the cause is still there, we are going to reorganize. Mayanja, mu activism ebbanga lyemaze nga nkavalinga ba activists gye mbadde mu nteekateeka ez'enjawulo nga bateekateeka ennumba ez'enjawulo nga munamawulire mubaddemu ne ba intruders, mubaddemu ne mols. Nja kuba ekyokulabirako ekya RCC Brola. Brola yali wa NRM.
naye broda n'ajja abagamba nti ze nkyusa endokose naye nga ababalako bwa RCC n'abakozesa activities enjawulo ngeza billion shillings handshake waitawo emyezi gijo nti bamuwadde bwa RCC mwetesitese mutya ku mulundi guno singa muddamu proposal yo netambula bulungi okwewala abantu abo abenoonyeza ebyabwe oba abajja mu activism olw'okunoonya emirimu. Nze nganze eddagala lye nina liri nti ku mobilizing abantu bangi because bulola n'abalinga bulola balina impact olw'ensonga nti fe abaali bawakanya bye bakkiririzamu twali tetumala mu numbers. Singa nfuna abantu 2 nga ninamu bamolo 2 abo tebasobola kunemesa tuuka gye ndaga. 2 fe style yaffe yalinga nnungi nga tukukkiriza n'ojja n'ebigendererwa byo naye nga tumanyi woba olina okukola ki okukoma ku activity gye twatuuma morning for my country waliwo omukyala bamuyita Aisha Nalukalala common figure nnyo mu bintu by'obukuubagano bw'e Kampala. Kati somehow amanya ankubira mbuza komanda pulira muliwo akaliwo nti yanguwa biide amulaga nange byakyamanyo nga mutwala mukafaako ekusifu nga mugamanyi tugenda kukola kino naye oba kufa oba ki n'amanyira ddala luno olukwe lunene ne mugamba naye ggwe ku ssaawa 10 nkwagala ku State Square njangu n'emisaalo n'obudomola obugenda ofuna wuzu naye nga kyetugenda okukola ye takimanyi. Kati tutambula ne Nomani ku ssaawa nga 11:27 nga poliisi ebeera ku suspect ebeera ku parade ku ssaawa emu baali bayimiridde ku nfo ng'era deployment ng'ekifo kyo bakoze netumanya nti Aisha yalipotinze naye ffe twalina contingent plan gye tutamuyogere gye twamugamba era twabayitakaawo zikira najja kofini emulago ku border nempita ku basirikale ku State Square nga nfe nseko banga bo balinze nekye balinze tebakimanyi ne tutwala emaali we yali erina okukolera bajja ndowooza ku ssaawa nga 2:17 nga activity ebikulu biwedde. So with time tuyize n'okukola ne bambega custom detecting anomanyi ono bwati to panicinga naye omukyusizamu ka script katini n'avayinga off. Ekyokubiri era kati mukana akazanyo omanya nti gwe tuvuganya yesi musiru si yobote yagambanga mbwabo tujja basanga mu nsiko tubakubireyo ng'emisota ono n'ekiyenje akikebereka alabo oba kiyenje buyenje temuli mu lukwe. Therefore mugezi atubala buli lunaku naye naffe tulina kwongera mu maanyi n'amagezi kulaba nti n'enkwe zaatuteekamu naffe tuzikola ki. Naye ate ndi musanyufu nti Anderson somehow agabana olugero lwaffe naffe kitegeeza tetwali babi nga bali abasooka ogamba mutwali ba Al-Shabaab twali ki you see. In fact nze kati Anderson mweyambisanga attraction mu recruitment tiwoba oli eyo oyina kaddiguliiko onoonyeza emirimu gikubuze instead of okunywa obutwa jangu tukole bino bifuna Anderson kati bavuga amamotoka fe aba abatwalamu tutambuza bigere kati kola bino oba oli awo Katonda ansaza n'azansalingira eyo naawe nootereeza obulamu. So for me I'm not scared sibityanamu. In fact njagala nnyo bambega ennaku zino n'okusinga abali genuine because bwe baba bazze okumbega nange mbabega. Mayanja omuntu yali yeebuuza kana tekuwunzika kwanda obudde budduka nabo bunsobedde. Omuntu yali yeebuuziza nti Bobi Wine wali era yazze okay abamu mugamba nti yagenze naye ffe bannayuganda abatandikirwako tugamba nti wali gwe olaba wa oba omugaso gwa Bobi Wine enuupu gwogulaba gutandikira gukomyewa era mumwetesitese mutya okubanga mugentambulira wamu nga banankyukakyuka nga wemweyita. Nze nina okukkiriza nti Bobi Wine talina kye yatandikawo yajja neyegatta ku mulimu oguzze gukolebwa emyaka. Ebintu bino nze ndowooza byatandikibwa bakawanga Semwogerere be batandika from word gogamba Museveni tovudde ku mulamwa eggwanga lyaffe olututte mu nsiko tetukyakkaanya bakola ebintu bingi. Semwogerere ne Elias Lukwago balina achievements nyingi nnyo ze batuwangulira mu mateeka naye wali abantu abalala era ababeerawo nzijukira omwami oba ye waswa ziri twawula ye musajja yamachinga n'ava mu parliament obutaddayo
owulira abantu bangi abazze bakola so fena tulina tugattako bugasi you come and do your part and gawe attribute ya Bobi Wine esinga obukulu is the application of music as a tool of mobilization ekyo kyo muwe ekitiibwa however yagwa mu katuubagiro omuntu ndo ye gwatugamba amusikiriza mu byobufuzi bwe yatunula mu notisi ze yakola copy and paste era oba otunuulira mentawe naye kenyininyini mentawe we yakoma naye wakwamidde akatuubagiro number 1 kwekwewa time frame nti kino kikoze kitya kiwedde era n'agwa mu katuubagiro koolika yagamba nti mugenda mulaba Masaka ab'e Masaka nakati bakyabubakigedde kati nekyagolega nti gwe funa ndaga muntu bano si ye bali fe tuli ki nze ndowooza bw'aba ali genuine mu revolution yandestimatinga opponent abavubuka abangi be yafuna abasingamu obungi baali tebaagala bifo gye bali bakyali uncomfortable era balinda omulala alina message ne strategy ezibasembereza ku bye bakola ki abamu tutandise okwogera nabo in fact nucleus gye nina mu 4G abasinga ba NUP both abalina ticket n'abakikingibwa out ndi musanyufu okulaba enkwatagana ya Mike Mabike Mukaku Mutema Derek bano ba strategists balungi Sula Kidandala is one of the people I admire kati nabo manyi luli nabo babaddemu nettuntu nawo ba humbling down ate kati nyumiddwa nnyo nti Mabike yali MP yesimbyeyo mirundi 2 n'agwa nze ndowooza essaawa zino akafo tekyali agenda nkulu Sula Kidandala ne byavuddemu sisuubira kyokwesimbawo yegenda okubeera primary ki objective ye so nze ndowooza nti bwe tuddamu ne tukwatagana genuinely NUP si opponent pase NUP just yeetaaga ku fine tuninga egoozi z'abantu abamu mu NUP but it's a good organization to work with ebisingamu obungi NUP bye yakola twabirina mu script ya Jobless Brotherhood byonna twabirina mu script nkugambe kimu kye tutalowoozangako bo kye baakola is the application of music mu mobilization ebisigadde byonna twali tubirinako idea Mayanja nga tunatera era ndawo budde budduka wapulisa ananyola kikanga 5 n'ebibuzo nga 2 ekisooka enjawulo ki eri wakati wa Jobless Brotherhood NRM Poor Youth ne National Coalition for Unemployed now well bino ebintu byali kyekimu the idea was the Jobless Brotherhood bwe twali tutandika Jobless Brotherhood nga tetunagironkinga twasooka ne twogera ku buli muvubuka gwe twali tutunuulidde ng'alimuko ebigambo by'ebyobufuzi. I remember personally I talked to Paga Gloria, I talked to Zerida, I talked to Mado Isaac, I talked to OYUYD. I also talked to Norman must have brought Arthur on board. He was also in good books okogera ne Nyanjula and Brian Atwaire nzijukira twayogera ne Brian Atwaire ne Nyanjula twalina ka activity ku sharing. That's when Brian's came around. Now twayogera na buli muntu naye ebiseera ebyo batono nnyo ababirabamu amakulu abasingamu obungi bagamba maybe tuli compromised because then you had to think UID oba FDC oba DP. Kati bwe tugenda ne tukola activity fenga tuli mukomera tetwamanya kye tukoze abantu ne balaba opportunity. So when we came back nga tumanyi nti bano betwabadde tugamba nti bisoboka tugenda katukwogera nabo kwongera maanyi mu kino twali tuli awo nga nabo balonchinze National Association of the Unemployed. What is the difference between the Jobless Brotherhood and the Association of the Unemployed? But theirs was more organized than us. Bayina ebyokukozesa bakoze uniform bakoze zibrochu bayina nezi website febyo nga tulotako biroti. We are struggling to open our first page, Facebook page. Now the NRM Poor Youth was also another idea which was copied from the Jobless Brotherhood. Then what else?
byebyo. So wajawo sauti ya vijana. Sauti ya vijana ate nayo break away from the poor youth. Naye nga bonna ki era bonna bwe baddukanga nga beggalira mu bisenge ne batusoma scripts zaffe. Little Brigade. No, Little Brigade was a different entity. It wasn't teyali ya Jobless Brotherhood esaga giwayiriza. By the way, bo from the word go babadde ki abadde banjawulo naye ndowooza nti ate bo ekyatwawula nti bo balina doctrine ya militarism. Baayagala nnyo geegenya ebyamagye era ndowooza babulwa dduuka mu kikuubo litunda ebintu ebyo sagala zoogerako babulwa dduuka litunda ebintu ebyo naye bw'otunuulira style yaabwe no newe omukulu bwe yalinga ayogera nga banne bafunga saluti pure militarism so script yaabwe yeeyo omu ku bo yaŋŋamba nti bo baali baagala okugegenya ekintu kyonna omusajja yani ali mwerabidde Thomas Sankara. For them that was their inspiration. Yes. Wanga bagamba ebizibu bya Africa bisolvingibwa ki mundu. Balenza abo tebafuna bufunyi muntu mutuufu bakwatako naye baleka balina olugendo oluwanvu olw'okutambula. So for me I believe Jobless Brotherhood inspired very many young people. Era ebibiina bina bonna obuli eyo including people power. The inspiration was okulaba Marvin Saz nga naye vehement ali ku street pushing ashovinga nenga nzijukira twagendanga mu chambers nga atulingizaako bwatega bano bagayi bano. So we inspired people. The Students Brotherhood negende Makerere nefuuka ekizibu. Negenda Nkumba University nefuuka ensonga. Chambogo nefuuka ensonga. So we inspired people. Mayanja ngatumaliriza njagala ombuulire saawa ze wetuli. Waliwo abantu so far bali babiri. Naye agali mu nkubo twandikanga bali basatu babana. Asooka ye Muhozi Kainerugaba. Owokubiri ye Odrek Lwabogo. Owokusatu ye Kataha Janet Museveni. Nayo Janet Museveni batandise biri mu nkubo naye akavaayo. Nalabyeko n'owokuna by the way gwe balina bidde Salimu Sale akwanda naho. Yes. Kati mu question gwe mbadde mpulira mu question mulimu Janet yaneewunyisiza. Mu question mulimu abantu bana. Yes. Mulimu Odrek Lwabogo mukodomi w'embuga. Mulimu Muhozi Kainerugaba mutabani w'embuga. Mulimu de facto president Salimu Sale wakati stage guru nembamu ne mama w'embuga. Sofa bebali mu question bili abiri mukaga kubaye muzeyi tali mu question simanyi lwaki naye mbogera wakutalimu gwe wano yemiriddewa soke tubakubireko mu ngalo. One, me am a politician. Nze manyi obuyinza butambulira n'ababulinaanye abo bonna balinaanye obuyinza. Lwabogo amwalira obuliri n'asetinga piro ye mwana wa mbuga. So by osmosis obuyinza abulinako kopi. Janet ense munyomye ense mubuusizza amaaso naye ku bana abakyala abaffe betulina bano osula ennaku bbiri ebweru n'osanga nga TV yagitadde mu luguudo. Oyo omukazi yamala emyaka 34 nga bbaawe tamanyi gyali tamukubira simu tamulabako naye ng'alera baana. I have respect for her. Ne byayiseemu manyi buli bw'obeera nga olina n'abantu abalina kye bakola naawe ofuuka. So I wouldn't be surprised okujjako ninamu obuzibu n'empapula ze ez'obuyigirize kubanga ekyo tetukompa bijja kukola nkubuulira bijja kukola. Now nze bonna abo sibalinaako mutawaana era sirina mutawaana gwonna n'abantu batuula kukobaana kukwata buyinza. Ffenna kye twandikoze sirina budde bwakwanalizinga who is suitable kuba nze sikkiririza kyonna kye bapresentinga because for them it is going to be a change. Bagenda kukyusa si kukyusa ngoye bagenda kutugirawo feesi ebadde ku ofiisi zaffe batuwe ekipande ekirala ekyokuhanginga mu ofiisi zaffe nga head of state but real issues ezikwata ku bantu kubonna siraba waayina
ayina will to dismantle jjajjaabwe kye yazimba. Naye ago amawulire gampa inspiration nti kati naffe ffe abatalinawoko we twekutte yadde gwe twogera naye eyo gye tunywera obwokunywa bwaffe eyo gye tulira ebikomando byaffe naffe gye tulina okwekobaanira because if Audrey Rwabogo wants to be president, what stops me from being one? Musinga. I can no by Uganda, by the way, Uganda tefugwa ba professor yafuga Uganda yajifuga week says biri abasiru ne bamukuba ono omulala so okufuga Uganda ina kuba na magezi mazaali chegede mu family y'abalwobogo simanyo bayinayo jjajjawa ine ebyafaayo ngo wange, so I have better qualities than Rwabogo. Naye for me I can't give you more. I don't know, simanyi Saleh is Museveni. Fact is the Saleh semwagala namulia because Saleh is the representation of Fronasa NRA mu current setup. A organization itekiririza amateeka ebyabwe bya kivandulo bya maanyi gaya inettaka mu kibuga buno ne mu district za Uganda ezenjalo district headquarters zino nyawe zizimba offices tebasobola gendayo ttaka lya mwami ate teyaligula. So I wouldn't want someone with a criminal mindset ngaye obulamu bwe akiririza nnyo mu bintu by'effujjo okuba president. But for me it is good news. It inspires even us to organize for the same objective. Abalabi waffe abalungi wano tujja kusuukawo ewalungi tebawo wannyo mujaguzo ogireko evuga ebunyolo n'okkirira e Buganda. Munzikirize Mayanja atusiibule abadde mugenyi waffe okumala weeks 4 oba Sundays 4. Nsuubira gwe muvubuka munnange anyway sikyali muvubuka naye omulenzi omuto young person because when I gamba youth I'm no longer a youth but a young person like me kikyoyizeemu kikyofunyemu era byowulidde ogenda bikozesa otya okulaba nga okyusa obulamu ne bwoliranye n'okupushinga back mu bulungi n'okusezeza ku toyiye musaayi naye nga okozeseza temateeka nga bwagamba. Mayanja sibula balayi baffe then tulabe ate bwe tudde waffe naffe. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza aba Butabika Community Recycling Group nkakasa kwe bali batulaba okwebaza aba Butabika Youth Development Initiative n'emikwano gyange bonna nakawa tu ekiroto tukyakirina ekyokomawo okukola emirimu egyo. Njagala okwebaza the alternative digitalk mu mirembe guno media eri expensive. Sirabayo wano media house esobola kuwa Mayanja na zino jini ezitali mu langi an hour full hour. So mwebale nnyo mwebalire ddala nange njagala okubawagira ennyo. So whenever you call me upon be assured of my yes. Njagala okwebaza technical staff okubatambuza ne mujja ne tukola ekintu kino mwebale nnyo mwebalire ddala. Eri omuvubuka andaba era ngoberera tulina omulimu gumu gwokka. Omulimu gwaffe si gwa kuzimba akeedi, omulimu gwaffe si gwa kugula mmotoka na kuwasa bakazi bangi nnyo. Omulimu gwaffe gwa kulembera ggwanga lino tulikozese byetuwulira nti byetwagala. So omulimu gwe tulina okukola oba oli muyimbi oba oli mubazzi oba oli mulimi lima naye ng'okimanyi nti olina okulima okusuula gavumenti, olina okubajja okusuula gavumenti, olina okuyimba okukyusa gavumenti ate nga mweba pulezidenti ye mweba minisita. Nze kyekirooto kyange. Webale nnyo ssebo. Tweyanze nnyo tweyanzege. Nze Mukose Arnold Anthony eno program eriiso ly'omukulu ebirawo Monday ebirawo Sunday okuva saawa 11 paka saawa 12 naye enkya kumakya tulina the mighty drive omwami Edgar Matthew Karuhanga ambassador wa Toro ku digitalk ne Faida Bikobere ambassador wa Kyabazinga ku native digitalk bana bali wano ne munnamawulire Abdulatif ngono munnamawulire ate nabyabufuzi nga yesimbawo ku kadi ya Jema mu bitundu bya Busia municipality enkya wali kusawemu paka sawa sale z'okumakya then akawungezi the voltage omumbeja luwederilian ne pano ye bana batuyisa mu bigenda maso mu ggwanga then wiki number might drive kumakya then tukomewo ne snap talk kusawa 12 paka sawa emu olw'omukaaga bana bawalanga batubuulirira batugaidinga naddala ffe
ab'omulembe guno so simanyi bajja kubeebuuliza oba lisinga and searching naye munzikirize nkome wano mukama katonda abatukuumire mwebale nnyo mwebale eddala. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.